Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kotido yabadde wezeza millimeters 19.2, Arua millimeters 6.5 so ng'ate yo mu Kitugumu yaweze millimeter 1.8. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira obudde okukeera nga bwakinnyika ggobe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate yo mu nnyanja Nalubaale tusuubirayo enkuba okutonnya. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira ebitundu nga Mubende, Mbalala ne Kabaale akasana okukeera okweyongera okwaka so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubirayo enkuba okutonnya mu biseera eby'olw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'eggulu. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu tuuka ku degrees 27 so ng'ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde ensalo zaffe mu Paris ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu so ng'ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 22. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV nze Lubega Micheal.